Lutalo. Amawulire ga mami gakusanzeewa? Ansanze Kasese. Abadde n'essho Kasese. Nali no performing Kasese ku Friday. Gye bankubira ne bambikira. Maama wange yabadde best friend wange Gravity Omutujju bambi afunyeemu olungubanguba n'obuvumu obuvaayo asobole okwogerako ne bannamawulire abategeeze ku mbeera n'enteekateeka z'okuziika maama we. Gravity Omutujju ayogedde ku bikyasinze okubeera nga bimukwasa ennaku ne memories ennungi zakyasinze okubeera nga ajjukira ku maama we. On top of that n'ayogera ne ku nnyumba gye babadde bakamala okubeera nga bazimbira maama we gy'ateebase namu wabula ng'ennyumba yo yabadde ewedde. Kakutereko okuva gye katandikira paka gye kaggwera wali no ku SMX Media naganye tugenda kutuusa ku updates z'okuziika maama wa Gravity Omutujju zonna nga bwe zigenda okubeera nga zitambula. Gwe kyonna okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obituleke. Maama kyekibadde kimutawaanya kyekibadde maama addemu n'endwadde ebirwadde biringa obumanyi pressure sukaali endwadde egy'emyaka era twamujjanjabako kemabega n'atereera tumanya kati ali bulungi kali bamusanze mubiri nga so show ye Kasese wadde olina kuperforminga jjo ate lwofuna amawulire gulo lwennyini Friday kati enteekateeka ziri sofa enteekateeka tugenda ziika ku Mande tugenda oziika then enkya ku Sande tugenda kubeerayo ne misa mu kyaki wano alina kyaki yabadde asabirako wano Nyantaboma then ku Mande tumuwolekere okusinziira tulabye abantu bangi abasinga bakyali mu makubo bakyajja abamu bandiyagadde okuwerekerako mikwano gyo naye nga baagala omanya directions entuufu. Direction maama wange abadde muntu w'abantu b'effuuti beeno Nyantaboma badde bamwagala nnyo nga omanyi omukadde w'okukyalo nga bamwagala era bw'otuuka effuuti n'obuuza maama Gravity Omutujju tosobora effuuti ng'onaatera oyingira ffuuti bw'oti mu tawuni awo okwata mukono gwa right toyinza bula direct mpaka wano Nyantaboma. Tuba tujjukirako emabega concert gy'obadde nayo ku Cricket Oval. Mami abasinga abamu we bamulabako yaliyo oyo kyo teyaliyo era ali mulwadde teyalabika asemba kulabika ku kivulo kya kwepiica. Omuntu akulaba ayinza okugamba memories ki z'oyinza okujjukira okusharringako memories gwe ne maama bingi buli kimu abadde mukwano gwange nnyo abadde best friend wange simanyi ng'enyinza kimmenyola naye maama wange yabadde buli kimu ekyange abadde mukwano gwange bwenza onyumiza ebyange bino naye nga z'okunyumiza ebibi. okujja kwaffe wano tulengedde enju eno eraga ekyali mpya ekyakolebwako tubulyeko ku nju eno enkola enzimba yaayo kigambibwa abadde tannagiyingira nagiyingira abadde tannatandika gisulamu naye nga olwedde tubadde tugimaliriza naye nga nnyumba ye wano we abadde agyagala nnyo ennyumba ye